Inside Story Uganda, real source of political updates. Among, and I want to ask the same question. Olowooza ensonga eno ekwatiddwa mu ngeri ya kisajja kikulu omutima ogutagenda kutematema mu kibiina. Bando badde b'amaanyi singa bakola ekituufu eri eggwanga. Naye bayingira NRA n'embuto tebayingizayo mutwe, tebajja na mitwe, because NRA is participatory but mono ideological. Mwena mujje muzanye but okulowooza kwa muntu ogwo, kwa muntu omu. Entale ezasooka zaali kulowooza, bonna baali baagala nabo balowooza baleete ebiteeso babagoba. But me I want to look at the texture of this delegates conference. Abangi bendabye benakalabako okusinga b'emyaka emito sirabawo asobola okuweerera omwana we ku university, the public universities, engeri gye bongera ebisale, the way fees is rising. Simulabamu. Sirabawo asobola na Kasero hospital, by the way ne mulindwa n'oyo mulindwa gw'olaba oyo akolera secretariat. That's why the headline is in Tabamuade Moroka. No kumwe Moroka, just as Moroka, second use the car, now it becomes a national issue. So Sirabawo asobola to Kubera Nakasero hospital. So tebayina mirimu. Bebachikira tebayina mirimu. But baba wa sente tebayina na capacity ebuuza zino ensimbi zivaawa. So asobola okubba sente mu government oba ayagala okubba, because why should we invest more than $1 billion kuba sake member ng'omusaala agenda kubeera 10 million shillings per month? Because ayagala atule kumpi ne president alage investors nti ali kumpi ne president, it's about deals. So bubbi now, because bubbi nabano delegates tabagala kukiquestioninga, they are just cheering, but bebananyini ebizibu, bebayina ebizibu. So that's the good news. The good news is that bagenda kuddayo ebizibu bwokye and atebeeka abiri. Today parliament kosase bagiganye okwogera ku flooding eri mu Kampala. When it rains it floods. Netwala n'ebintu bya businesses z'abantu. Kati World Bank yabakolera omwala to solve that problem of flooding. Oli ayagala aguzimbemu, just even to debate it. Kosa se bagiragide don't. And ebyo mukulu Museveni byayagala oli ajja mu cheering enek. Kati eno enek yandibadde ebuuza ebyo. Aba delegation conference bandibadde mu protest. Awutoberawo mu university. Now you would be having a protest, you would be having a demonstration to question the way public affairs are being conducted. Now you go to fake delegates. Owulidde mukulu Museveni agamba fake delegates tebasoboka because tulinayo kaadi ate tulina ne katochi. Omanyiddewa nti akola fake delegate yo yalina tochi yayo yalina kaadi. Okimanyidde. In other words, so if you can't ask the source of money, bwezibanga za mulabe, then we are in trouble, and indeed we are in trouble. Good. Captain, kikiri museka. Lwaki emifumbi gino gyonna? Ndowooza mugezi ne mwesiba kantu kamu kokka ne mwerabira nti waliwo empisa embi eziri mu bantu baffe abaagala okugenda mu byobufuzi. We tutuuse kati tulina okutunuulira. Njagala mutunuulire n'eyo gye bayita NRM modolo gye baalonda etandise okubeeramu n'ebituli. Otandise okuwulira kino n'owulira kiri n'olabanga ebintu ebimu ebikolebwa bya kyana kito. Temuli mu bwetoowaze, temuli mu kuteekamu bantu kitiibwa, temuli mu bugunjufu n'akatono. Ne babba bululu, eno baleeta batali ba delegates, bakola ebintu byonna ebituswaza. Era njagadde nnyo mukyala Nambooze bw'ayogedde ku kibiina. Ekibiina kye ki? Ekintu ekyo nkyagadde kubanga waliwo okugamba kati eno modolo gye tulina ya NRM ekyakola oba eremye. Kubanga ebintu ebikolebwa kakati abantu betufuna bayinza n'obutatuyamba. Kakati wali ekigambo ky'oluzungu nakyogerako luli ekya corruption.
corruption abantu balowooza nti kwe kukyusa ssente zokka nedda corruption eni bubwongo okwonoona ebintu ebirungi bo bagende mu maaso n'ebyebagala. Corruption eyo eyonoona ekibiina, eyonoona talanta ze tulina ezandizimbye ekibiina n'eggwanga, eyonoona ne gavumenti yonna. Corruption eno nali njagala kunoonya ekigambo mu Luganda kuba ekigambo mu Luganda eky'obulyanka tekimala. Omuntu bw'abeera corrupt akozesa ssente ze mbadde mwogerako wano. Omuntu bw'abeera corrupt blackmailing. Blackmailing kwe kukangakanga olw'okuba oyagala okulaga nti naawe oli w'amaanyi. Abalala bakozesa propaganda pokopoko okubika ekintu ekibi. Kakati abo bonna ekibuuzo kati kye tulina era n'abali mu NRM njagala mukitegeere. Era waliwo n'abaga nti ekibiina kya muntu omu, ekyo si kituufu. Naye waliwo kye tulina okugamba. Eno modolo gye twakola ya NRM esimanyi okubeera ddala ku seeko kutuuka ku delegate conference ekola oba tekola. Etuswazizza. Kati nga bannayuganda abali mu NRM abamu ekiseera kituuse okwebuuza bino ebituswaza okubba obululu okugyawo abantu abasobola ne tuleeta abantu akuba nzize kujjawo gundi n'oleeta omuntu atuswaza n'okutuswaza nti yajja okuyingira ate n'okuba n'essimu okumanya nti kyannaku omuntu asinze akalulu n'okuba essimu temumukkiriza. Tubimanyi byonna ebyo. Kakati ne tujja tulinnya wano waggulu n'owulira abakulu nga batandise okwerya. Mukama wange abo bonna abeerya nabo nga tutandise okwogera bye bazze nga bakola muyinza okukaaba wano amaziga kubanga nze mmanyi entalo ezivuddewo okuva twayingira mu gundi muno ng'abantu abo abamu mwebali. Owulidde era omukulu omu yakyogedde. So mbadde njala kumaliza ngamba bwe. So bino biri mu kibiina kyammwe kya NRM. Kuba amasimu oyo mulangirire. Ekibiina kyo bamugogera seeke muba mukisibidde wali nedda empisa zonna abantu abali mu bukulembeze bw'ekibiina ekyo. Zivudde ku kikaputeni empisa ezembi zoyogerako kubanga ne tulaba empisa embi mu kamyufu ku bubaka bwa parliament waziyita mpisa mbi. Ne tulaba empisa embi ku local government. Yes. Ne tulaba empisa embi kati nga tugera ne mu SEC. Kakati omwami yakyogera obulungi ennyo yali Lee Kuan Yew mu Singapore. Yagamba bwe mutujjaawo corruption ye tool kyekyo kye bakozesa abali mu kantu ke bayita oligarchy abatene nnyo abaagala okufuga. Oba mukita deep state simanyi. Naye oligarchy ekozesa corruption okwonoona. Corruption mwemugira ssente, mwemugira okwonoona talanta, mwemugira okwonoona abasobola. Era byonna biri omwo. Kakati abantu abakikola si kibiina. Kubanga ekibiina oyogedde kankiyogere bulungi. Ekibiina mukiwandiisa wali mu Electoral Commission. Mwabali mu kibiina mwe mulonda omuntu gwe mwagala mwe mukola modolo yammwe. Naye ne banaavaawo ekibiina kijja kusigalawo naye erinnya lye bakiwadde bano abakola ebyambyone erinnya lye bawadde ekibiina lyonoonye buli kintu era n'eyo mu maaso gye tugenda ebintu bijja kuba nga ttena. By the way obadde oyogera abantu abalonde mu liigi abavuddemu abamu bw'otunuulira lwaki babasinze ate nga bwe balina amaanyi ojja kumanya nene enkya gye tugenda abazze nga bekansakansa bayinza obbasingirayo. Kubanga bano badelegate nabo banyiivu. Kiki kyate? Kuba nze tunuulira abadelegate abalonze abakyala. Tunula olabe tunula abalonze gwe muŋŋambe nti waliwo omukulu omu gwe baggyeemu. Tunula lwaki bamuggyeemu ne balondera ddala omuntu ali wansi ennyo. Gundi ndowooza omukulu omu yayogedde I was humiliated. No, naye ajja gamba I was humiliated. Kubanga eyo power ya Honorable Nambozi, akazindalo kakutawanyiriza mu kusooka eddakiika z'essatu zikozese kati. Ekintu ekikulu ekiriwo eno big tent big problem party eri abantu bonna abalala mu NRM bajja mu ngeri ya kusinza omukulu nti ne mubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi sitting speaker mu nsi ezirina discipline speaker
abeera n'ekibiina naye yeewala nnyo ogenda mu kibiina ekyo n'ateekinga partisan positions publicly. Ne mu kibiina bakulagira kola ki? Vaayo. Kubanga kitegeeza nti ekibiina kino wadde kiri mu buyinza n'ekiri interested mu democracy n'obulungi bw'eggwanga nti era kiri cognizinga nti bannansi bonna balina omugabo mu bitongole bya gavumenti nti kyova oyagala sipiika okulabika nti weewaawo ensi ekutegedde olina ekibiina naye mulujjudde n'okola kye bayita okubikkako nti naye bannambooze bajje mu palamenti okwogera nga bazze ezo constituency ezalonda bannambooze nga ziri shuwa nti zijja kukiikirwa naye bw'oba ng'akalulu okagabira ku bino nti bannange munnonde bwe nnaawangula tewali kintu kyonna NRM kyeyagala kigenda kulema kuyita mu palamenti lwakuba nti nno ffe tuli mu nsi ennafu mu demokrasiya oyo ye muntu gwe mwaligambye n'omugamba nti gundi ofuuse so partisan tokyasobola nakukubiriza ki palamenti kubanga omuntu yeeyama atya nti tewali kye muliyagala infact n'agenda n'agamba nti bali bayisa n'ekite oyo nga ye speaker bayisa n'ekiteeso ekiraga obunakuwavu kubanga kiri ekiteeso kyali kinafu nnyo fe abamu twagamba kyali na kinafu nnyo nti bamaze otukolako ebikolobero byonna bye bakola ku palamenti n'ekiteeso kyaffe ne kigamba nti tulaga obunakuwavu olwekyo ekyakoleddwa ate nojjukira waayita ennaku 3 palamenti y'emu netuula neyisaayo ate ekiteeso ekirala mu ngeri y'okubagiza nti ate ekisiima ennyo mwami ani mwami Museveni kakati naye oli nagamba nti ekyo kyekimuweesa akalulu lwaki nti kubanga bonna bakimanyi nti wali si ideas eno constitution just kiwandiiko si ideas naye ekibiina kya muntu mukyala Kadaga nze kyenayagadde mu kwogera kwe okujjako nze emmaliriza gye yakumaliriza gye salowooza nti yafaananya ebigambo bye nti yagambye nti ze nnyimirirewo ndabe oba NRM ekigambo integrity kikyalina amakulu mu kibiina kyaffe nti obwesimbu kwegamba bw'ogenda okuvuunula ndowooza yabadde agezaako okubabagulizaako nti bannange mumanyi ebintu ebikolebwa omu kubasaba akalulu twagala tulabe oba mu NRM kikyamatalira naye mu NRM nze nalaba omulundi gwe batwala Mbabazi era almost gwali bakola bwe batyo kwegamba nkola ya mob justice kubanga bwe batuula mu conference mu nsonyiwe it is just a mob ogubinja gw'abantu ogutudde okutwalira amateeka mu ngalo nti engeri gye bafumulamu Mbabazi just okulabika ng'obulabisi ayagala okusaba nayo ku kifo ekinene ekyannannyinimu kati mukyala Kadaga ng'amaze okwogera ebyo byonna nabadde musuubira nti agenda kugamba nti n'olw'ensonga eyo nze nga Kadaga Rebecca nkomye wano nammwe okugenda mu kalulu kano ayamba mwami Museveni nti mwami Museveni ayagala akozese guno omuyeye gw'abantu alage Kadaga nti baidawe sinze nkugoba naye denta ya pati owulidde era ekyamugwako Kadaga ekololo bwe yastandinga ha ground okwagala obwa speaker era kyekigenda omukola ki omugwa kubanga bano badelegate tamanyi gye bavudde tolina na system yonna teriyo omuntu yenna atuddeawo alina system esobola okugamba nti bano badelegate baba constitutinze bwe bati tomanyi na gye babajje bazze balina ebiragiro bakambwe ennyo bawoggana naye njagala akadde kaweti nja kudda hono bonambozi mwami Rogers Mulendo let's face it tutunulire ebigambo omukyalo byadde ayogera when you fill the expression of interest form you are asked what you have done for NRM in the last 10 years those guidelines have not changed guidelines ezo tezinnakyuka oba okulambika okwo the person aspiring to this office has only worked for 3 years. Whether she was doing
work elsewhere is her business. But for NRM, it's only 3 years. We cannot gerrymander the rules kakati saagala nze nakumalira budde doing work anywhere elsewhere. elsewhere kiringa ekiraga nti oba Naye yali obudde bwange oba yali tebutambula. abakolera okutabangula eri Ekyo, gye yali nja bugatta. kubanga waliwo Naye abantu kakati ng'alina gy'ali kanyambe. naye ng'alinayo omulimu gwako mbayambe So have the rules changed? Because you, olw'okuba nze nsoma yes, omukyala akugamba rules nsoma tezinnakyuka. constitution ya NRM ate mwaŋŋambye nti bonna batuula mu seeke era bayisa regulation zaabwe ezo nga bwe bazaagala era be bazitunuddemu ne bazuula nga ekyo kizirina okukola kinjagala okuyamba kyokka be bantu abalowooza nti seeke eriwo okulonda seeke does the vetting okusunsula n'ericommending amannya agagenda mu NEC negogerayo mu conference nolwekyo tolina bwotandika kugamba nti statement ezakoleddwa mu NEC. yes nti seeke eba yalemeddwa seeke ejjamu oyo bweba wakugjamu ejjamu atatuukiriza bisaanyizo naye bwe muba mwenna mubirina ebaleka ye vetinga ne mugenda mu NEC ne mugenda mu conference kye bayita omulimu era biwandiikiddwa wano Twala information eno mwami. kubanga information. abatugoberera nina bakufune lwaito bulungi. bugaana nokyo wano kiwandiikiddwa wano ku peegi ya 15 ya ssemateeka waffe That what? nti functions of the Central Executive Committee recommend to NEC NRM candidates seeking nomination for offices of ne baziraga so tebatulondera abakulembeze seeke no ekyo nkivuddeko ekyokubiri ndowooza kyayogeddwa Lwaki tofunye information eno abatugoberera bakufune bulungi. Honorable Sekikubo. kankikkiriza njagala bwe tuba twogera wano abatulaba nabo bamanyi bino bye twogerako tukimanyi nti no bangi si bonna abateekayo okusaba kwabwe nti bayiseemu era ekyabaddewo mwami mulirwa kye bayogedde nti bwe babaddeeyo mu seeke neebawabula nti mulwaki muzze bangi era abamu ne bakkiriza ne bagamba nti kale katudde ebbali seeke si clearing house nti no mwenna abazze mulina ebisanyizo muyiteewo mugende nedda recommend otunuulira n'osemba n'owabula n'okwanaganya njagala mwami mulindwa bangi ababadde beegwanyiza bangi ababadde baagala ekifo kya national vice chairperson era abo tebasobodde kuyitamu seeke ne bakkaanyisa in fact n'omulala n'agamba nti anze ekyandeese singa mpeebwa omulimu kyoke kati naawe omulimu naye tuteweesimbawo kati kyekyembadde njagala kkiriza. Have you seen the list of the vice chairman from the north, vice chairman from the east, vice chairman from the west, Yes. vice chairman from Kampala? Yes, I have. It's not one person. There are 3. In some places there are 4. In some places there are 2. So I wanted to get mukifune bulungi nti ekiwandiikewo nti kituufu. Si kituufu. Kituufu nti gundi seeke weegenda okugambira nti gwe tebajja kurekomendinga ng'olina ebintu bibi nnyo 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 by'okoze naye bw'obanga mwenna muli oke babakkiriza ne mugenda mu gundi. Captain. Nkuwadde ba vice chairman bokka. Yes, Captain ne mwami Mulindwa nabadde njogera n'abamu ku abo ababadde bavuganya ku kifo kya first vice national chairperson. Nabanga nti wali we baali mu SEC nga bagenze for vetting bo babaga nti mwe temuyina experience emala SEC That they can do that. temuyina experience emala kuyitawo genda kuvuganya era ne babagiramu awo. That's what they call vetting. Ekyo kisoboka nti omuntu oyinza kumala gajja kyabaddewo n'ogamba kyabaddewo oba tekyabaddewo kyetuyita vetting kisoboka nti olukiiko oluba n'obuyinza okugamba nti Rogers Mulindwa oyagala kubeera vice chairperson naye basobola naye ate bwe mba nina ebisaanyizo nga ne Ssekikubo abirina tugenda
naye ate eriyo n'abantu abayinza okujja kati owulira Onabosekikubo bwalangira nti nimukumyomyolangu gwe omukazi anaanoba alaalika bba nti anaagenda kati waliwo ababeera mu mbeera eyo mumukube kakola eki asigale mumuyiyize waalaga nabyo bikola ki nabyo bibaawo naye kakati kino Seeke kiyakoze terina nsonyi n'emu nenneeke ogamba nti abantu bano bombi kati baweereze mu conference naye njagala kana akalala nti national chairperson nalabako olumu omukyala nga bamuyita Dr. Lugudde Nabatanzi naye yavaayoko ne bamukkiriza naanula empapula twamulinda oziza nga yagala bwa national chairperson n'atazikomyawo abo nabo abantu babaayo yava buyikwa eyo infact oluvannyuma yagenda neyesimbawo keneeruweero mukyala alabika akyaliwo naye nze abantu bano bombi njagala tubasseemu ekitiibwa naye tulekere tabamiruka waffe agenda asalewo musasula di loyalty ng'ekibiina honorable Sekikubo musasula di loyalty eri abantu abakoze kubanga omukyala Kadaga bino byesibyeko ennyo I've been loyal eri ekibiina I've served for a long time nkoze ebbanga ddene badde muwulize badde buli kimu kyonna musasula ddi abantu abagwa mu ttuluba ekyo anti okusasulibwa mu constitution okusasula mulimu sente owulidde president nze yampadde mulimu sente katugambe musasula n'asiima emirimu gyenkoze Romisha nabadde agamba nti yatukamanisha emotoka omumotoka but a presidential gift is not something is nakugamba nti agikuwa naye wano bwe tugamba nti ekifo kyakulondebwa loyalite yokka president yeyawadde muntu yampadde yatunze nteze loyalite yokka omuntu yasalawo nabagamba nti mwami Francis Babu oyagala bwa Seeke genda ovuganye tekirina musango nekisembayo saagala abantu beeraliikirire mbufe twayisa abantu bangi emitwalo 2 what is the percentage of 20,000 the population of NRM mwagala tugeraageranya ku bubiina bwammwe obulala naye bwetunulira percentage y'emitwalo 2 ku bukadde 2 is 0.0 I think 0.01 ekyo kiba kinene nnyo nga neemuteweze okay mwami Sekikubo kino kirekawa ekibiina kya NRM ekisooka njagala okussa ekitiibwa mu submission za mwami Mulindwa naye ate amalamu amaanyi oganzigweredde tayogedde kiki mbiranye ki eriwo munda ereeta nti nno kabagwe gayaŋŋano takyogedde nedda kakati bw'oba nga tewali kintu kisobola kulabisa bubi kibiina wewandibadde wabeerawo okwogera amazima nti ekigendererwa ky'akalulu kano buyinza okuba nga sina bukulembeze bwemwagala tufune mu bakyala bombi kyentegeeza mu kaseera kano okujjako nga bavuddeyo ne batubuulira amazima kiki ekiri awo president chairman w'ekibiina n'asuubiza nti omusinga aba ayiseemu omulala nja muyita ku lwange mu kooti yange nja baleeta naye mwami Mulindwa ne banne ate saagala aterebule Honorable Captain Francis Babu kubanga yasoose n'atulambika bulungi njagala anywerere ku nsonga atubuulire kiki mulimu executive powers mu second national vice chairperson female mweri waliwo special powers kasokanga mbeeramu NRM simuwulirangako nti naatuuziza olukiiko lwa Seeke kubanga second national vice chairperson nkugambye second get me well get me whatever it is kiki ekyabaawo awo aina powers aina privileges ezikuyimiriza wano ku lutimbe lwa TV n'ogamba kabagwe gayaŋŋano okujjako nga mwagadde nga omu bwe yagambye nti mwagadde okummalirawo ddala humiliation okunsaabulula mu malewo naye bwe kitaba ekyo ku lw'ekifaananyi ekigazi eky'ekibiina mwami Mulindwa tegeeza abatulaba kyandikukoze bubi ki singa NRM evayo n'etambula negamba nti mumanyi nti ffenna tuli bawanguzi omukyala tumuliteininze wano kakati ate ono omulala ayina entebe ennene ey'okusatu mu ggwanga muno ekyokubiri ye memba wa Seeke
waliwo kyatabuulidde abatulaba eriyo chairman flag bearer ow'Iganga bwe twabadde mu neeki ng'ekigambo kye baleeta nti omu ku bo nti alina stamina ajja kusobola okutambula eggwanga lyonna kati chairman w'Iganga n'agamba nti ensonga ya mukyala Kadaga lwaki temugikutte moment lwaki temugikutte bulungi gw'ogamba stamina ya Uganda naye president gwe walonda mukyala Kadaga okubeera minisita wa regional corporation oba wa East Africa atambudde amawanga ga East Africa gonna agamazeeyo kati Uganda kyemutegeeza nti nno yennene okusinga East Africa lwaki mwamu obuvunanyizibwa buli bwakoze obulungi ne president n'osiima lwaki nolwekyo nze kyeyagala nkubire bakama bange omulanga nedalirindako omulanga gwe mbadde nkubira bakama bange kino nakirabyo ogiwadde omuliro ne president ate takisobodde kukyegana ne bwe yagezezzaako okulaga nti abange oba okulonda kukyali kwa lwakusatu leka nfune chansi eno nze mmanyi bwe nasinkana nti tawali akomererwe katugende kigwe leero kirina okugwera mu national conference amaanyi ago ate ekyomukisa omulungi bano ababyogerera tebeesimbangawo mukalulu n'akamunaka LC1 mumuliro teyesimbangao ku LC1 naye bw'owulira wanaagamba tugende mukalulu zidde okunywa tugende mukalulu mubeere beegendereza mwami kiryo wakiwanuka tabimanyi muleke kati ate teyabivaamu ekyamugobamu kyali ki mwami kiryo wakiwanuka bw'obeera atone geno yamba mukama waako appointings amazima gogere nga bwe gali kubanga regulations zebagamba nti nno teziri regulations ezo ziyisibwa seeke yeyatuula neziraba nti ati omuntu ogwesimba bifo bino alina kuba n'ebisaanyizo bino seeke yokka erabika bubi bwetandika neyewakanya katono nnyo just kwamba nenjala nkimuwa information honorable Ssekikubo bw'aba ateesa alinga agamba nti bwe tugenda mu kalulu lwaki honorable Kadaga agenda kugwa simanyi wajja akijja the possibility is there 50-50 nti asobola okuwangula nona asobola okukola ki naye mwe mulowooza bwe tunagenda mu kalulu ye agenda okugwa mukijjawa era lwaki mulowooza nti tagenda kugwa ekibuuzo basazewo bamumalewo ekibuuzo ekireeteddwa mwami kungu kigambye kino kirekawa ekibiina wajja kubaawo awangula n'awangulwa naye ekyo kyekibuuzo kyabuuzizza ddala kyetaagisa kireseewa ekibiina era bw'obanga waddangamu bulungi ebibuuzo mu kilasi wandibadde oyanukula bulungi so si kino kyagamba nti kabagwe gayampala tetugenda kubeera na sembabule case just be assured bijja kuba birungi Honorable Promotion, same question mu kaseera nga mukyala Kadaga akugamba ayogera ku community ye bangi bakinterpretinze nga ategeeza busoga ege nti kigenda kuleetawo obuzibu mu community yange NRM esigaddewa mu mbeera eno in fact olunaku olwayo tubadde naye ku NBS TV ku live at 9 nagamba ebigambo bino and I want you to start with them. If we are not careful, time will come where those who have money are the ones who get elected, not because they are good quality leaders, but because they have paid the voters. It is something to worry about and hope we can find a way of curbing it. My first time ku interacting ne mukyala Kadaga mbyokulonda baleeta erinnya lye mu mannya 5 kuwa ssentebe wa constituent assembly kakati ne batuyitamu ne baga tusazeewo kokasi wapakabulo echairperson fine kakati engeri gyali chairperson deputy tagenda kuva Busoga tagenda kuva mu Eastern Uganda kakati nina okuleeta wa Buganda ne batuleeta Professor Victoria Mwaka kati nze nenjeema nga njagala Kadaga ne makinga Kadaga ne Mwaka ne kafa bagenda okubala nga tebuwera 2/3 because I voted. It's invalid but I voted. So ne baddamu the third time Jack Sabiti yankwata nanga I think ekizibu kiva ku lwomukyalo kati oyina okumakinga nga nkulaba then ne makinga Victoria Mwaka nekikola ki nekiyita mu Uganda kyeke. So I've been part of the protest eya force eva waggulu
because for us in the CA tetwali tuyina buyinza obulonda obunominating our own chairperson by law batuwa candidates kati neno delegates conference teyina buyinza obunominating on the floor. You see, they give them candidates waloje baveyo abatangodo ine biyiteeyo chobola ba forms ku President Museveni bayina yo copy emu yokka. It was not even photocopyable. So you can easily have a protest there. But njagala otunulire la bigger issues. One, oyina allied democratic forces. Bwoba okuba amasasi wano babatera okutemula aba ADF babajja Buganda. Basiramu nga ba Buganda. Naye ate bakugamba eva Busoga. Wanji? Sinyo. Sinyo. Omuzigiti gwe bogerako gw'amaanyi gutera kubeera wano kerere weeve nnene. But bakugamba eryawo. Naye bw'oba batunulira tosobola kulaba nti ekiri awo kye kigenda e Kasese kye kigenda mu nsozi. Ate zoyite z'abakonjo. Businesses zammwe zonna most of the imports ziyita Busoga. Kakati bw'oba oyina speaker n'afa nga speaker mu kumuziika kitaawe n'agamba bamuwadde obutwa. Batijjukira mu kuziika Kano Abiriga mwali mulemereddwa n'obutebe babukola ki babukutula. Kakati ewawolanya kitaawe abagamba omwana wange yaŋŋamye bamuwadde obutwa. Do you know the statement eyo yamuwa, is it official funeral what? Yena naddamu okukyogera ngenda musiba. Then ng'oyina Nebanda member wa parliament ayafa mu ngeri nga tetegeerekeka. Nga mukulu Museveni agamba yammiza amalagala gamujjudde mu lubuto. Nga Kadaga agamba katugende tucekinge oba mwegali mu byenda. Nagamba we are going to send police. CID is going to come and you will tell us. You do remember? Kakati, you see, tolowooza bw'oba otunira bamu nga baaniseeke empalana zaabwe. Empalana ziva wala. And it was her mistake. Eno mu Uganda tebalwanira mazima. Bw'oba oyagala kulwanira mazima vaayo mu nkiiko ezo yasookayo. Bonna bagezezaawo they have been eliminated. I have seen Wapakabulu ayagamba nti parliament the referendum yali teyina buyinza obukyusa constitution. Namulabawo nga ali mu Mercedes Benz opposite Serena, between Serena and Crested Towers. Nga ali mu ntebe atudde nga bonnet ya Benz nkadde nzugule. And he was a national political commissar. Yali speaker ne babumujjako. Chifuba, I saw it with my naked eyes. Me, I knew Wapakabulu. Kadaga is nothing. So you don't tell truth in NRA. Either you go there and chair ngaba mulindwa or fuluma. She's lucky. She's lucky. Not on matters of death of a member of parliament. No vayo no yogera ntwagala kunonya mazima. Ono Dr. Wawe Mukulu Museveni agamba you will not read report yokufa kwa Nebanda in parliament yachogera. Could parliament sit? Yagan, parliament could not sit. Ngakadaga tuyina okumanya amazima how our member of parliament, it was about their member of parliament. No banga okulira institution omuntu onafa tabamukwata bali omunsi. Didn't go because he was going to check what organs kulaba indeed is it to get the truth. So Kadaga amanyi story. Ndise chikubo nawe story mukoze ekiyo olowooza nti Rwashanda ina capacity ogana abantu ewo ne batunula paplavye omanyi bwokola basic military training i.e. parade biki ebayenkana ne diploma olowooza nti babiraba. But you see you made mistakes, and the mistakes you made was mwali mulowooza nti your parliament ya Uganda. This parliament is not for Uganda, it's for Mr. Museveni. So either you go and sing Mr. Museveni or Oveyonga Babu. Babu, singa Babu yaganta yagala kwesimba ku Veterans League. Bani mufurene bapuranti yaline mmaje. Bani no yagala kwesimba kwani. Katuwumbula. Ogenda atene bakugoberera. Barometa